Abakulembeze mu kibuga Mbarara tebalinze byagwa kiteezi kubatuukako nga bano batandise okutema empenda mwe banaayita okwongera omutindo kasasiro ava mu kibuga babe nga bamufunamu ensimbi. Eki kiteezi babeire nibakora ninga eki KCCA ebeire nekora itwe tubafite akakitandikire ekyokukompakitinga garbage ekahidinga okaguma nohidinga but ekiwabo kitira aha rubaju nitwahi turi kujata hari safe. Town clerk w'ekibuga Mbarara Asa Birebe gwe tusanze mu ofiisi yategeezezza nti bali mu nteeseganya n'ab'ekitongole kya East Africa Limited babe nga bakola mu kasasiro n'amanda aganeeyambisibwanga ab'amakolero naddala agakola seminti nga kino kyakubatikkula ku mugugu kubanga embeera ebadde bayinze. Samo Systems East Africa Limited ne importing machinery from Japan. Kandi machine ejo kuba kujinstallinga eine capacity yo kukurashinga ninga kuhindura mu kasasiro kukora kasasiro tons 300 omuizo. Ategeezezza nti ekifo ebayiwa kasasiro no kiri wakati mu batuuze ate nga waliwo ekkanisa n'amasomero nga bakizuula nti obukyafu n'ekivundu biyinza okuvaako endwadde eri abantu bano. Abirebe agamba nti tewali bakulembeze ba bitundu bayinza kumalawo kizibu kya kasasiro nga gavumenti tebakwasirizzaako ng'agamba nti singa buli kibuga kissibwamu ekyuma ekyongera omutindo ku kasasiro kyakuyamba kuba amawanga amalala kino gaakiraba dda era nga banaatera kumutumya kuva mu mawanga amalala. Konka waza kuleeta mashini era kubaasa ku recyclinga garbage egi no yetenga sente staransi in billions of money. So it is not easy ninga shiti kintu kyanguhi cyo kugira ngo nkasiti ntikyebasiza kugira ngo tuzagure ebyoma byo kubasa kuhindura mu kasasiro ebindi bintu. Agamba nti buli lunaku ekibuga Mbarara kivaamu kasasiro aweza ttani 3 nga banki y'ensi yonna yabateerawo enteekateeka y'okukyusa kasasiro aveemu ebigimusa kyokka yafiira mu kkubo olw'ebigimusa bye baali bakola okubulwa akatale. Tusobodde okutuukako mu kifo ebayiwa kasasiro nga ye wali ne Rufula ng'abakolera batutegeezezza nti baasoberwa dda olw'ensowera eziva mu kasasiro okubatawaanya. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.